twaniriza nateera ku mukutu gwaffe Tamale Mirundi official. Wano nno tuddukanyizaako ensonga za psychology. Tulina Tamale Mirundi Junior, omuwagizi w'ekisindi ekya People Power, mwana mukozi ate nga mugezi. Nateera kanka kapita nzize okubanga mbaweereza ku mukutu. Mwebale nnyo. Waliwo ekitongole ekiyitibwa Lift the Child Foundation. Twebaza nnyo abawa muzeeyi mwana wa muzeeyi Tamale Mirundi, muzzukulu wa Mole Namato, Joseph Tamale Mirundi Junior, ne mumuwa ebirowoozo ebirungi ebitwala ekintu mu maaso. Mwana omuto okulowooza okuyamba banne nga naye yeyamba akasaala n'obusente obutonotono bwa sevinga n'ebirowoozo bimutuwa okusobola okuzimba tubyeyanza nnyo. Kale mwongere okubanga mututeerako obubaka. Tugendako ne tusoma ne tusobola okubaddamu be tuba tusobodde naddala abo abatuwadde obubaka. Nditena Tamale Mirundi Senior, political analyst and an author. Bwetuba tuteekako obutambi buno wansi nabateerako nti ebitabo bya Joseph Tamale Mirundi Senior bisangibwa mu Uganda Bookshop ne wali ku Diamond Trust Bank. So abadde basibuuza ebibuuzo ebyo tebirina price. Abantu basaba ebitabo byo mujye mubiteeka online. Anti bano abasomyi bajjo definitely kati twalowooza nti tulina okusaba olukusa kuba tosobola kuwata kintu kyamu n'okiteekako online nze mbakoledde nga tosobola nga tomusabye mbakoledde kitange kyatasobola kunkola mbasomesezza mu masomero agasinga obulungi mbawadde freedom omu n'asala ku kyayagala okukola ate nembafunira emikwano nze siira kudya mwana nemugamba akole ekyange bwe mba natomera ate mbasaagala atomere bwe mba nafunamu naye agende waba alowooza nti kyokola kifuna kubanga nalabye muzeeyi Nadduli nga naye yekontradictingamu ebimu. Muzeeyi Nadduli nomunyiivu nga muzeeyi Nadduli avumirira bano abazze omwesimbako bakuteesa naye ate naye omwana we agenda mu omwana we ayagala kwesimba ojakana Nadduli naye alina wayagala okwesimba ate bajja mukuba lwaki abalabe ba Nadduli bajja mulwanyisa ono abasikidde abasikidde simugaana letimutwala naye ne Nadduli naye abagudde mu kakodyo k'abantu. Njagala okusooka okubuuza muzeeyi Tamale Nadduli tolaba nti nno alabika ali justifide lwaki bwe atandika okwogera kati ngaekifo kiwa minisita ensi emulabira ku byana sayi kiri bwe kiti nti mafiya egenda nekola ekintu kita deception nolowooza nti bifaanagana one nti Mirundi bw'omujja wano omugjeewo oti nti kubanga mwagala okuyisaawo 5 biliyoni waliwo ekyokuyitawo lwalina okuvaawo nalweso yali ayagala nzikwate nziwooli nannyini nsi nolinnya musamba tteke mu kabutobuto you cannot humiliate me to that level. Yali ayagala gozesa 5 biliyoni muziweeyo ofuke transporter obeeko wezitwala nessimu najukanyuka bukanyuze ku kisenge to be humiliated to that level. Ne bakuŋŋaana ne bakola teepu efu ne bakola ki ne bagitematema. Tulina kyetuyita diplomatic sacking. Muntu bw'obanga you can tell me omaze omukozesa Mr. Mirundi go and study we are preparing you for a big job for either a PhD somewhere. You can call me n'oŋŋamba nti tugenda mu kalulu ne statements z'obadde okola zibadde zinyiiza institutions ezimu nga Mmengo kakati obanga tugenda mu kalulu gwe soko sizinge you must give me some credibility. Naye oyinza okuŋŋamba nti onkoledde nnyo kwata biliyoni 5 ziizo soko omulemu naye ng'owummudde bulungi ekintu ekyo mutunulye abantu babiri special Zawandera Kazima ne Kisekka. Kisekka bamugoba ali bweru bane bamuhumiliating. Kisekka bwe bamugoba nga ali bweru ne hoteli mwe yali asuze bamukyusa we yatakyali vice n'emmotoka ku kisaawe teyasangawo n'abaserikale abaali bamukuuma teyabasangawo era abantu babba emmere wa Kisekka kuba bali bakuuma vice president badduka buddusi ne bagenda ewakaziwe kakati eyo sacking yalimbi
okugobera ebweru ne status ekyuka okujja ku airport nga tewali gonga bewagendeddemu ng'ogenda gavumenti Kiseka yali tadde nze immediate emmotoka zange nzisangawo I ring ho mukazi wange nampiikinga ekyo sikikayendyamu naye Kiseka ye omukulu yamutumira kintu Musoke n'amugamba nti owaayi ngenda kukola changes zange naye tuliimu Kiseka n'awalaza empa naga nti ye yavudde ne ku mulamwa ye era Kiseka yali Minister of Internal Affairs n'atandika okukkiriza enkuŋŋaana za federo ze baali baganya okutuusa kategeereezi bamugamba nti togenda kubeera mu nkyukakyuka yapapala n'atandika okukola ebitali ku mulamwa era yali agenda ebweru ne bamugamba nti ogenda naye tojja kudda ng'oli vice kintu Musoke bamugutumira Museveni akutumira omuntu kakati immediately nga nvuddeyo I was subjected to humiliating articles mu Bukenya mange nga baali bamwoki whom do you bring nti pusi yali ajja mu meeting ng'akola mu State House I want somebody to explain it to me what was the role of Ntweya pusi in State House meeting kyobala nabanyiigira n'abaana bange ne banyiiga abaana bange batuufu n'ennyabo yanyiiga bwe baali ebigambo bya nabyo byesigamanye ku humiliative ekikulu ekiriwo nti Nadduli ekisooka kya byonna Nadduli yali tali balowooza nti talina buyigirizi era okumutwalira kubanga museeke Nadduli yababuulira ng'omusajja omukulu kati batuuse ku levu ey'obutayagala kubuulira Nadduli byayogera babeera eri nga ali nabo ababuulira ebintu by'ekintu ekikulu batuuse nga bawulira babikooye waliwo ekiseera lumutuuka nga nemukyayagala mazima nga babuulira amazima mulabi oba muyinza okuba nga muli babbi nga ssente mmwe abagaa nti banaye tetujja ekikola wano nze nakikolako abasajja ekibiina baali bakiyita IFJ International Federation of Journalists kakati International Federation of Journalists nejja empa ebitwalo bya $5 nteekewo trade union mu Uganda naye nga trade union etteeka ligamba tulina kuba 1,000 nga bamuli nga tuli ebi nga tetuwera 1,000 ekyokubiri nembagamba tujoyininge wano the organization nga bamuli waliwo kye baali bayita simanyi printers andiki nentula nabo several times abamuli nga tebakkiriza baliki arrogant nabaprinters kuwera 1,000 kakati nembagaa tukole ki sente kanzizeeyo twali mu Speaker Hotel baali banzijeeko kubanga nagamba abazungu nti sente zemuleeta wano tezigenda kukola mulimu olwa regulation okujjako nga tumaze kwamendinga ki era kyenakola nabakulya Uganda Journalists Union nga tekola linnya nze nagirekawo era ekyaliwo yali mugundi nasembayo ngaerimwani owuma nga bamwitanga owuma sikyamulaba namulaba naye nga ku practical teriiko kubanga mu Uganda tulina kyetuyita collective bargaining nti mutuula wansi nemuga nti omusaala gw'omunnamawulire gujja kuba ssente bweziti mu Uganda tekisoboka collective responsibility eyokukola ebintu awamu tewali muntu alina private company ayagala kubeera mu trade union lwaki trade union omusaala gwo ono akugirako 25% nazikuwera mu National Security Fund kakati nga bakkiriza kuziteekayo okkiriza kiyamba gwe ne mu bamanager ba Uganda aba media oba radio oba TV ani agaba appointment letters ani yali agadde okuteeka ebitundu 25 by'omusaala nga n'omusaala gwennyini bangi tebafuna kakati nembagamba nti union yokebeerewo nga tutuula ne twogera naye nga terina mulimu gwaki kyegamba nti ebintu bya Nadduli wabeera eri mu kintu ng'ababuulira ebizibu ebiri mu kintu kye Nadduli yafuna nnyo obuzibu ku Kadaga baali tebamwagala era nakati tebamwagala kubanga baali baagala baani nedda gurupu eno eyagala okujooga abantu kagurupu kano akabbi kano akagala okuwamba buli kifo kyonna nti nze baali balowooza mu media center kajija nfuge nali nja mubba mubutte media agende mu gundi mu New Vision waliyo omuli basimanyi nalinja omwana oyo mubutte nalinja batta bampota ekyo kinnuma nnyo sattako n'omu why nti baali bamanyi nti mmanyi obubbi bwabwe
to control me. Buli omu omanyi kyeyavuba nekijje yakivuba yakivugirawo baali bawedde bo baali bazayisa omuntu gwe batamanyi era ebyo ebya advisor nagambidde emyaka mukaaga siririnnya. Njagala ye kubuuza kintu omuntu atalinyanga mu ofiisi n'emirimu wagigaana open n'oyogera contract yo bagirinewinga anti obwadvisor bundeeta mu meeting nabo ekifo kyonna ekindeeta mu meeting nabo tekijja kubeerayo sinza kikkiriza ekifo kyonna ekintuuza nenalweso pulezidenti atuyise sisobola. bwewabadde oyogera mu this week throughout your analysis zozokola munki watulaze nti Nadduli yakoze miscalculation nti yakoze ensobi mu bino byayogera okwataaka Nadduli ensobi gye yakoze kulumiriza balinga naye akikoze okubalumiriza ate naye akikoze kuba kati bano bagaa nti Nadduli takyusibwa nedda ekyo Nadduli toyinza kumujja ku bwa minisita erwero waliyanga naye bo baali balowooza nti Nadduli tajja kuyitamu Nadduli parliamentary appointments committee nemuyisaamu kuba itoze swago kakati batuula olw'obubbi bwabwe n'isolation tuli muntu yenna bamujoze badeveloping fear yevuddeko tumukunde no bwe mutya nemubeera isolated mutuuka ekiseera nemuba inward looking nga mweraba mwekaaandeeta omwana wange Sembabule nange mbeere ku executive. Omukoyi yali agala okutula ku executive akubiddwa nnyo yali atimbye ebipande agala kutwala ekyakyaligonzani n'asekulwa nnyo kakati Kuteesa najja no Kuteesa si yeyalize baali baddewo bakiwanda ne bamuleeta omuntu kuba mu gurupu yaabwe temuli bo tebalina gwe beesiga mu nsi. That's a very dangerous thing okubanga muliddemu ekibabeezaawo nti ffe tulina okubeerawo because tebalina muntu gwe balidde naye and it's very dangerous. We shall have a blood succession. Why? Nti bajja kutuuka ekiseera n'okwasasiratinga ani ajja mafi yetuko okusala wani abafuga webalenyo webawulira nti kati ono yalinamu kokomanga kayinza okujja weka kubanga tudda mu makaaga obujozi bwabwe tudda mu makaaga ffe ne tunyumiza abaana baffe tugeera mu kuŋŋaana ne tubanyumyako toyinza kujooga muntu nganze kwize eloquent mutumujjeko kwe agijjeko be bamutte wabeewo agijjako. Okimanyi nti nno bwe wawona obutwa okufa bwe wakomawo watugamba nti Museveni's succession will be bloody akawandika nga manyinja kufa nemba gamba nti kigenda okuleeta succession ya Museveni okuba bloody ye group NB okwagala okusikira Museveni nga ne group gyejoze teyinza kukkiriza tuyinza okukkiriza obuddu abantu bongere okujogerwa emyaka emirala 10 nga bano webali Nadduli kyayita obuddu tetugenda tetubasire vuba Nadduli bwe yagenda mu president's office sente z'okusasula ab'ebibanja buli ab'ebibanja ettaka zaali zakuyita mu president's office naye bwe bajja mutumwebaze ne bazitwala eri kuba ono bwe yayingira obujozi bwabwe obwo obujogera ddala abantu ono bwe yayingira ni kati ayingidde kati fandi zivuddewo tubadde tuzikyanolinga ewali sente bwembo tukwata ku sente bwe baleeta esente z'enzige gundi Vincent Sempija alina bamulanga kyalina naye ate ng'omusajja bamuyita Dr. Ladu akulira faamu za president IGG mubuuliriza ku musajja yamuwabira yamuguze ente 4 n'amala okulya sente neyefuula ne bateekayo kalantini zibadde politiko okakasa yes Sempija bamuwa obulume 15 mpulira yali abutwalana ku mukolo gwa gavumenti si butwala basabye abantu bonna basaba naye bwekituuka ku nzige nga bo bokka be balina okukwata ku sente Sempija akubwa ate kana akafekete ka New Vision ko kalowooza mbu kalibeerako ka minisita ka agriculture kuba kalina ekintu kyako kyekagoba akasajja kabi era kekamukuba New Vision yekuba bino ebintu byabwe byakola atagetinga entu yakekalimba tikalibeerako ka minisita ka agriculture akasajja kabi naye kajja kufa bubi kajja kufa bubi mbadde zitunulanga within the lines akasajja ako kajja kufa bubi warono wetuli butereevu ku mirundi official kubanga tukubira mu toki ensonga zino zonna analyst Joseph Tamale Mirundi yasinga okuzitegeera
akati twegatteko wali wansi ng'oteekawo comment wansi wa video eno osobola okuteekawo gwe kyolowooza ku byogeddwa. Political analysis zikolebwa Joseph Tamale Mirundi Senior, nitubeera ne psychological analysis ezikolebwa Joseph Tamale Mirundi Junior. Mwongere okuwagira ekitongole kyaffe kiyitibwa Lift Child Foundation ekiyamba abaana abato. Osobola okuteekawo comment yo, osobola okugenda ku mukutu gwa Lift Child Foundation ogw'abaana abato n'okuteerawo ebirowoozo byo na ku kiki tuyinza okukola okusobola okuba nga tuyimusa abaana. Kakati nze mbagamba omanyi mbale yakubuuza wagamba mu gavumenti ya Museveni mwe muli abasinga obunyiivu. Ndaba obunyiivu ku Nadduli, ndaba obunyiivu ku Kasirye Gwanga, naye munyiivu Nassali yali agenda okufuna ekifo ebweru mu UNESCO ne bamukuba ojjukira nti ne gundi baali bamukomyawo ate kagundi Jennifer Musisimu naye ajja nnyonnyola naye yagenda naye awo yamusikale baali musine kitatta bali mu gurupu emu mbutu beyambulireko ffe tuvuye nedda Kayikula Musisi kitatta Stokes ebigere byebiwunyi ebigere byebiwunyi ne mwambula mu Stokes mpulira ebigere byebiwunyi kitatta bwe bamusiba ne babuuliza kubatta boda boda awulyako tuteni bali bano kana kantu ya pusi ke kali kaleese tiimu yake okuva e Rwanda bagiyitaani Safe Border era ne kakuba kitatta Kagame n'asensera wano kakati batugamba batugerera by'obusiru teri boda boda yingira mu barracks teyingira yeyingira dda wano bakuba kitatta oli n'asensera Rwanda ne kitatta yakubye abaana kitatta yakubye kitatta yakubinga babasensera wano kati mutubuulira ki obusirusiru kakati nkubulira negamba nti enkuba gye bakolamu ey'okujooga abantu ebakyayisizza nnyo. They had options. Omukyalo oyo Nassali omugwamu nebatwala ne mukomera ne basiba nina teepu ntwe ya pusinga ayogera ne mukakandiza bwe ndikuba mukandiza ajjaku naye manyi obuyenja ogikubira mukandiza mukakandiza ajja kutema bonna abantu bewaligambye nti be bakulu mu kintu kyabwe kino banyiivu Mirundi munyiivu Gwanga munyiivu Nassali munyiivu Ameria munyiivu buli omu munyiivu anti nkugambye nti bano enkola yaabwe ya bujozi ewali sente olina okuvaawo kalikakuba mawulire ako akasajja ako kekatukuba mawulire nekatwonoona emyezi n'okuba nze nti ndi mulala bayise nyina bamukebera omutwe mbwatagira kuba bajozi mukyabajoga bajogamu atajogebwa mukyabajoga bajoga nze atajogebwa tujja kutunka nja kubalabako nga badduka kyenasaba ewaffe mu nsozi kubalabako nga batema obanga babokya sikolagana ndibalabako nga ndibalabako abavubuka kubanga mukamawo janakulaga nti abakulu abariplacinga ne babbebekulu n'abariplacinga ne babujamaniba n'abariplacinga ne bakusasira afunyeyo fetu mutunuulire nti bakusasira balina kibamegudde ku Bobi Wine singa Bobi Wine abadde aweekaninga ate muto wange afende muhozi yali gani tuwogere bamuvuma singa abadde nga bebaleeta bamuvuma nekirema muhozi yali batesamujjako bano bakusasira ne mbagamba nti omukazi wakabina akanne mujjeko ebikozi oli omwana talina structure era kati ebya sente byayimirira bamubbabo bo n'abawa abamukolera ntufuuka embwa bafuna ne bayola zebayodde naye nga yalowooza nti fe tulina kwega tuli basiru nnyo fe tetutegeera nti batusosola nti abo n'obawa miliyoni 600 ye Mirundi n'abeera awo omukulu wanjagala nnyo omukulu wanjagala okimanyi no replacing emotoka ye yali yafa kyatwala ebbanga ddene nga bo bayina ambulensi ya ddwaliro tikubirwa mu ngalo namwe mukireke ino motoka ya mulimu yange naye kyatwala ebbanga ngeiye tujogera nako kempuli alijogerako mu gavumenti nga nkibattiza ekyo kiriyo that's not an issue iyo motoka ya mulimu humiliation ndabanga wali wagiteeka wate mukama wabanga akisako strategy yaabwe yali eroza ffenna tuli baavu bwe tumujoga ne tumujjana tukasuka eri ajja kuŋŋamba gwojjeeko mutani wa Kajiji yajjako puroguramu zange ate Mirundi mulinjo bamutte bampona abo abaana bampona batulanga ewaabwe ne bategeera nalinja kuttako ngenda eruzira nali mmaliriddde bako omumwasa omutwe tebakiddangamu mbadde njagala okubuuza tebangayo meeting gye bampitamu tuyinza okuttingana nolaba komando style bwenkwata ekimiro ky'omwana nenkiruma nenkiwandula wali obusungu bwe tebalinaku batta political career ya dikiri my political career
balingobye bulungi nnyo ne hambowe nengere waffe nenetulira naye toyinza kunkuba mu mawulire emyezi ena kulubye bwe tuli sisinka nawe tusinka ne kabusenga walibeerawo omulamu ejjo ne bwe ndi banfudde sente kabusenga zeyantundamu nekulubye balimenya kabuli yange ne baziteekamu ejjooga lyakasajja kano jadde kamala njagala onkubira ettooki mu kino gwe nga bwoli omunyiivu ejjoogo lyakasajja ako ndirikafuumulolowooza nti netumukunde munyiivu okusala eddiiro najja abavuganye okuvaayo ayogere nti munyiivu naye tumukunde gwe balabye ejjo ng'alina amakutiya ga sente tumukunde n'ateeka helikopita mu lukuŋŋaana lwa mbabazi ebibyo ebikyalinaye ngakyavudde mu kategule yaffe apaala ffe baatujooga bujozi nagenda naki nakubwa mumawulire nejogebwa nejolongebwa nenkola kimulala lwayise nyina bakoleki nti ate tutuula nalaba obusiru nti ate bapita mu miti yavuma fasiti ate omupita baali balowooza mbusimanyi ate tumala omujoga ate tuja kutinganira mu miti tatuja gitingani omanya tejja kutisa museveni yalebe kumulambo mu miti kitegere bulungi bagimpitanga mu mitingi nga mwebali abavubuka nalaba omulambo ogwefeno mu public tulabanga it would be a chance for people who are humiliated to praise the efforts of Tumukunde of coming out to oppose his boss. Tugamba ne tukuba mu ngalo nti olwana olyo naye ali ku ddala lya Lieutenant General waviiriddeyo kitegeeza ekiriyo kibi bw'obanga nga mugudde mu nnyanja n'olaba ggoonya ng'ejjedduka teri kusikyumiso yes nemugwa mu nyanja ggoonya nejja togiwanikira mukono when a canoe collapses and you see a crocodile running very fast is not on the rescue mission. Oyagala kutegeeza nti eryato nga ligudde ggoonya Tumukunde omulaba ng'aleeta emisingo nti baatumukunde kye baliko balwanidde mu ffumbiro balwanira busika waliyo obusika kakati Tumukunde bwe baluzinga ku busika bajja batukaabireko era nze mbuuza Tumukunde bwe wali minisita wa bwe wakuba mu layini y'obusika ng'ajja tumukaabireko ne Besigye mugamba nti Besigye wali mu gavumenti ng'olya National Political Commission bagobye ku lujjuliro ng'olya ng'ofiisa ogamba tukuzzeeyo lwaki tuzaayo munzizeeyo balina obujozi mu mutwe atannalya yaddayo gwe tutanaba kutesitinga nagamba nti ono yaddayo naye gwe tetuyinza Tumukunde tumwewala bwewazi era Bobi Wine yanneewunyisiza bw'aba yamusinkana oba Bobi Wine yamukubira essimu n'aŋŋamba nti oyo ava China alina virus tumala mukolako kalantiini naye bw'abadde ayogera leero agambye nti tesamumiitize kubanga Bobi Wine is a factor mu bo nti bategedde bulijjo Besigye waabo they fear to be under they say threat from somebody atava mu kampu yaabwe kakati ajja naye nti awambo bayita mu dipi mbu Bobi Wine atuleko landmine ya dipi n'aganda tebamanya handlinga Bobi Wine Segona waliwo omuntu asobola okukola alliance ne Segona ne Lugwago ne Namboozi nembidde ani akola nabo Segona yagenda wa Besigye n'amukuula gundi bwe yajja n'amukuula era abantu gundi Bobi Wine basaana okweraliikira ennyo Segona mu binnya Segona mu binnya these are baganda opportunists ate Segona ayina okumanya gundi Bobi Wine ayina ekitegeera for the first time since Uganda's reformation Mengo is not a factor in this election. Sultan Modivani alowoleza musembe ensonga semasonga takyazogera ebyaffe takyabyewo abiddwa yabiryamu ebinyeero yatunda erya sente